buli wabaayo omupiira gwa Cranes Namboole abantu babukeereza nkokola okwegulira ku mijoozi gya Cranes, okwesiiga zirangi ku mibiri, okufuuwa ebigombe saako n'okuyisa ebivulu ku zi bodaboda okwetoola enguudo z'omu Kampala, ebintu ebitalabiddwako olwaleero. Bannayuganda betoogeddeko nabo beekokkodde ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekya FUFA olw'okwongeza bbeeyi ya tiketi ez'okulaba omupiira guno ne zituuka ku $2.5 bo kye bagambye nti ziri ku buseere nnyo. Omupiira ogwaggwako abantu mwabasaze $2.5 tebaalaba mipiira. Essaawa ya leero bazize ebintu, essente zaffe tuzitadde mu bintu bino babizize tebabiguze. Omupiira bagubaziriridde. Sere za looni, sere tugenda zijjawa tusasule abagagga bannannyini byo. Magogo bannange muswaleeko. Timu yaffe egenda samba mupiira, omupiira ogongezza, abantu beekyaye, tusobola agenda kulala mu mupiira ku $2.5 ku $6,000. Bannange Magogo nfukamira omupiira gusale atisi gubeere kugumu kitundu. Abasuubuzi bagamba nti bewoze ensimbi okuva mu banka ne basuubula emijoozi saako n'ebintu ebikozesebwa mu kuwagira omupiira nga balowooza nti bakufunamu nga bwe kitera okubeera, wabula kibabuuseeko kubanga ne gye buli eno tebannakolayo yadde 10. Abamu bagamba nti bazize omupiira gwa Cranes ne Congo Brazzaville olwaleero olw'ensonga nti gye buvuddeko bagula tiketi nnyingi okulaba omupiira gwa Comoros Namboole, wabula ate ne bagaanibwa okuyingira. Anti oluli omupiira mwagulinyisa nnyo ate abantu ne basasula sente zaabwe ne mutazibaddiza, tebayingira kisaawe, tebaalaba mupiira. Omupiira gwagula malimu nga tebamutwala $1,000 abo ne bajja ne bawagira kubona mema bafunamu Uganda yakola erinnya bafunamu ne bamubuza kunyaga bunyazi nseno kyokka. Bwe tuwuubyeko olubu lw'ekigere mu kifo awasimbibwa emmotoka za takisi ezitwala abantu ku kisaawe Namboole, abantu babadde bamuswaba ddala. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.